On the third note, onako lwalero bugenzo okuchazigenzo kwera sawa ndoza nga 3 nga tugiridwa kama ulire agennaku enyenyenyenyo ago gakubika nga ulira era nga gakubika tuviridwa ko omusajja omukwabo fe abajja basome byafayo bya mawulire bino n'empereza z'oku TV ne ku radio nagira jajja nga badde era nkubidde akasimu nangamba omwami mbadde mumanyi nnyo tuviridwa ko Alhaji Nsereko ngono ye taata w'omubaka Muhammed Nsereko owa wano mu kibuga Kampala kitegedde bunyo era zigenzo okuyingira sawa 3 nga mwegabanzo kya okusaasaana all over Uganda ne ku mitimbagano so tuwasamba gamba ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. So omukulu oyo abatamumanyi nja kongera bagamba ebigambo bino oba aliko myaka giringa walaba ku UTV right now UBC omukulu yawangalirawo nnyo ku UBC era abadde mukwano gwa buli ssekinnoomu yenna kaberenga oli mwa mawulire wagiyege nga yige yakugukamu na devya broadcast ebyokuweza entu byokumpewo ne kuma radio kasuka sigino obadde oba oli mu byalo farm byabaloye ebyo oba oli mu byabannabafuzi kwa ina abaana nga bannabyabufuzi oba oli mu bya business like abadde muntu w'abantu nnyo era ebiseera bimwe twagendangayo ku Eid ezimu nga tugenze n'omubaka amanyidwa nga Muhammed Nsereko kumanyi mukwano gwange akwajja siyagana kuba lawyer wange nenga mukwano gwange ya anti naina lawyer oli nga ate lawyer okitegedde kati lo farm ezo nga bomanyi so omukyala twagala okwebaza omukyala amanyidwa nga Among enda tusoke tureke kale twagala okwebaza Parliament ya Uganda na nonna wadukidde omulanga ne bajja wali mu maka ebugoloobi ewa maka ga Muhammed Nsereko wakola ki wabeera era omwami ono eggulo nno ekinya kyomuno eggulo honorable yawadde surprise taata we yamuguddeko bugwi yamuguddeko bugwi because abadde ne demand okuva ewa mutabani we okitegedde bunyo nga ganya kugerako na judge njagala mubuuzaako so they had to travel to the village and then come back the same day so naga akasoke tugende tukola ki tumubongeko small time kumbe ndowooza yatuse namugamba amuno sewulira bulungi obulamu sibuwulira so later on he was rushed to mu ddwaliro Kampala hospital and mawulire gagenza okujja tebyazze bulungi so mwenna abali eyo oba olina engeri gy'osobola okuyisaawo obubaka oba obusaasizi okutuuka ku honorable waffe ow'omu Kampala atwala ebbendobendo lya Kampala beera nga ate okola ki oli mutuusaako naye nga speaker wa parliament abaddeyo wali mu butereevu nnyo ab'ebitiibwa okuva mu Supreme Council z'Obuyisiraamu babaddeyo amaziga gaagala kumpita naye katusooke tulabe ku mbeera nga bwebadde wali ebugoloobi bwe tumala tukomye mu kweyokooko ku bimu ku byafaayo by'omugenzi Alhaji Nsereko tuyoke tugende mukazi wa Kampala Kekiseka ono wali asituka atole ku salaamu. Mukama wange nsaba nkutegeeze nti basheeka ab'enjawulo we bali wano era bagenda kubaawo era bw'oba wakavaawo abantu abalala bali ku kyamisana tugenda kusoma edduwa paka nkya naye bava mu bifo byonna ebyenjawulo bwe tunaava wano enkya mukama wange tugenda musaalira ekibuli ku ssaawa 3 inshallah bwe tunaavaawo tugende ebulika wano Nama kumpi nnyo okyambiraawo nga pakava Namawojjole Walusubi few minutes oba oli bulika on a very good Malam Road first class era by saa 8 inshallah enkya tujja kuba tuziika Alhaji. Abamu bajja kwebuuza waayi Alhaji yagamba abaana bange bamala kutuuka bonna ne munziika temupapa abadde akiddamu every the other time wait for my daughters to come and bury me wait for my children there is no hurry nze agenze in one day they will mobilize themselves and all come era ekyo nkibeebaza nti mwawonalinze his will kuba abadde ajja akiddiŋŋana buli bwe tutuula era sinza akirinako bwino nzekka wabula ne baganda bange bonna abalala Alhaji baganda be bwe bali naye baweddewo abasinga taata Mutumba waali taata Kayongo taata Gerati nsaba bataata abasigaddewo musitukeko taata Mutumba wuno waali Wa alaikum salam. This is younger brother
Tata Kayongo is also there, is also his younger brother. Bano, they were surviving. Ne muzeyi batte, oli yakula naye bwe baasoma, ow'enjovu batte. Era abadde amulambula ttiimu eno gye njogerako emulambula buli kaseera baganda be babeera naye. Bakojja abakuliddwa kojja mitimba gwanjulidde munda ne bamaama. Naye ne wano musitukeeko bakojja ne bamaama abalabe abantu abali wabweru babalabe si gwa bugwi. Naye ate waliwo mutoole salaamu kojja. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buli tuviirwako omuntu ow'ekitiibwa ng'oyo obulamu bwange ebiseera ebisinga kinnuma naye ku myaka kwafiiridde I think ziba gyakwebaza. So let's celebrate him, Alhaji Abdul Nsereko, era ng'ono yanakyalinga abantu bangi nnyo naddala no mu ggwanga lya Uganda okuva mu byobufuzi mu bya bizinensi y'omu ku banakyalinga omukulu amanyiddwa naye yatuvaako ku maaso yaliko mmeeya w'ekibuga Kampala bayagamba nga Haji alagidde omumanyi ntegese baggala. Aha. Ncheka biseera ebyo nali sinnategeera. Wanti kati gwe toli student of history. Ndi student watch. Wali teacher. Nakola literature in Uganda. Anti sengamba ye. So ne jogo naye nali mulungiko kale. So omukulu amanyiddwa nga Nsereko yeebazizza abantu bangi nnyo ababaddewo. Ekisooka ne gundi abaddeyo bambi. Speaker. Yes. Ekisooka taata waffe yatuvuddeko bagita cardiac arrest omutima kuba yabadde okay naye nga omanyi cardiac arrest cardiac arrest omutima gukwatibwa ne guba nga tegukyaswa pumping musaayi. Yes. So twagala okugumya family ya Honorable Nsereko Muhammed Nsereko, twagala okugumya Sauda lawyer council Sauda nawe nkugumya because we are really friends. Anita Among mugumye kuba mu speech ye Honorable Anita Among speech ageze nagamba nti omwami yamuna charinga mu bya politics. Era bwe yamuna charinga ye yamusportinga nagamba gwe ojja kubeera mukulembeze mulungi kana kutandika najanga mukuza mpola era bwe yamuna charinga bulungi naye gamba nti nno omutabani w'omugenzi buli kyanaleeta nga parliament ekiteeso speaker agenda kubanga sekondinganga. That is good. That is a good give back. No. That is a good conflict of interest. Okitegeera olwokubanga oli muganda wange ne bwe kiba kibi ne bwe kiba kirungi mu butuufu olwokubanga mbunno tuli ba musayi gumunze nzikirize. Why not? No. But anyways, chenjagala okugamba nti n'okufa tekwewalika era chenjagala okugamba fenali ekkubo at the end of the day, but I want to celebrate the life. Enkya ku ssaawa 3 tugenda kubeera n'okusabira omubiri gw'omugenzi, omwoyo gw'omugenzi wali ku ekibuli ku headquarters z'Obuyisiraamu ebadduwa. Yes, bagenda mulombera dduwa but tunaavaawo then tugende mu kkono ekyo bakiyita kiri ekigambo kintawanya kiri BUKILI wasoma oluganda bukiri ogambye LILI bukiriri KULI bukuli. Webale bukuli. So je tugenda okuba nga twebasa omubiri gw'omugenzi. So wenna ali eyo yongera okuba nga osaba omubaka waffe abatabeera nga akolaki nga tumugumya mu mbeera ezifaananako. Nenda tugendeyo anti no mbadde njagala kusimbula tuveeko mu mundu eno ey'okwewombeka bino si bintu byange bintu by'okwewombeka ebintu by'okubanga siriku naye kimanyi mukama yakumpanga kibonerezo ate nkoze eki tugende waddako naye nga nze njagala kugumya bambi it's sad because nzijukira Honorable agambye nti nno papa taata yamugamba muno akooye okuba nga aziika abaana be immediate after COVID ayagala at least abaana be babakola ki bamuziika. Yes, buli muzadde kyayagala teri muzadde ayagala ziika mwana we kirumamukko naye gye bali waliwo neyagamba kumala bamuzaala mu 1990 oyo kumala ine myaka 6 tugenda kubanga tetukomawo ensonga ziri serious katusoke tusekemuko tugenda wa Honorable Anita Among tugendeko tuwulye bye yayogedde kale katusoke tuwulye ku speech ya Honorable wa gundi wa parliament nga yebaza
then wetumala tugenda kuba tukomawo ndowooza kirabika batugambye tugende direct eri tusanyuke tugende musanya waliwo ensonga zibadde zitambula mwana gwe nze nvaako njagala tubigende mpola kubanga ebintu bino we byatuuse oyinza okutomera bitya wabyejjejjeemu ddaka mbiyingire sibiriimu kijje munnange producer agambye tudde Nsereko tagala nzije mu mundu so kale anyways katukolemu katweki kasoka tugenda tulize speech ya omukulu kulira parliament speaker wa parliament ya Uganda n'obubaka obuvudde ew'omwami w'omwagalwa Moses Magogo nezi njagala okwebaza kuba honorables bonna ne parliament ntino there is a lot that is going on politically tunawo G77 tunawo NAM enkungaana ezo ne basusi babiteeka ebbali bajje bakungubagireko mubaka munnaabwe so katusoke tugendeyo ko katono nnyo tulabe speech nga ibadde then tukoma tugenda kwa tugenda mu maaso n'ebirala bingi nnyo mukama waffe olwafunye amawulire gano y'omu ku basoose okunkubira era n'antegeeza nti ayimiridde wamu naffe mukama waffe alhaji abadde amumanyi ng'omuntu siiti yamusanga busanzi ku paaka oba bano baawulira obuwulizi nga wano ku mikolo gyonna egyayidde egyalingawo sipiika era aba yeetabamu ebiseera ebisinga najja era yamulabako ng'omuntu amusinkana owekitiibwa sipiika tukwebaza fe ab'omu maka gano nti si kyangu nnyo okuba ne mukamaawo olina obuzibu n'asitukiramu najja naye gwe olwategedde n'otegeeza nti buli kimu nja kukola buli kisoboka tulabe ng'omukolo gutambula paka nkya ate nja kubaawo kati ne mu kuziika nja kubaawo takibiri Haji Nsereko, I was not yet a member of parliament, but we were friends. He came and buried my father when I was not a member of parliament. And that's why when I became a member of parliament, I said the only way I could pay Haji Nsereko was to be his chairperson of the campaign, which I did very well. And now when we became all members of parliament, him being an independent member of parliament is directly under me as his dean. We always agree on the issues. Where we disagree, say, here we can't agree. When he brought issues of the potholes in Kampala, I was the first person to defend him. And the potholes are being worked on, and the credit should go to him. The potholes are being worked on. He fought so hard in the floor to have money to work on the potholes in Kampala. Haji Nsereko, thank you for loving us people who are living in Kampala. I want to bring condolence from your captain of the sports club of Parliament, Honorable Moses Magogo. I bring you greetings and condolence, and as a family, plus the Tenywas and Waiswa, as a family, we want to give our simple condolence to you of 10 million. And as I said, we as Parliament, we are united, we are one, and a problem on one is a problem on the other. Tomorrow we'll be there at the burial. We will deliver 20 million from Parliament of Uganda to support the family. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. The other thing that Haji said was death is a reality. Byebyo era amabugo gakyajja amabugo gasoose okuleetako gabadde gagenda mwami we then nga gagenda okuddako miliyoni 2 gagenda kuba gava ku parliament ya Uganda nga government of Uganda yerese from because parliament gwa mu amuchi legislative amu yandwadde ngeyo tuina judiciary in executive
judiciary ne the legislature enegwa mu legislature yes eyokusatu judiciary y'abalamuzi then executive y'aba president ne bambassador bani abagwamu esooka so ne honorable second achaliyo achaliyo ne kati ye muwabuzi ani vice ye Jessica Alupo honorable Jessica Alupo ulira bwenswalira ku national TV kasema bambuze ayimini miche yayombye masana za nigageze waliwo omuntu yazanyidde mu gundi yange y'okukavalinga nnaamu accreditation yange nenja kujja kumpewo nkwasamuze tukoya abantu b'enkwemma olagana gikavalinga bati like as a journalist yes ne bakube as a freelancer abana bakube ebikono for France 24 I have an international TV that an international gundi je sagala onzigemiza abantu bagambe mbusina mpisa abana bakube tuyagala mulangira mukuwe linnya ate dala